Amanya nze Mayambala Willy. Wasoma ki obeerawo okola ki? Nze Mayambala Willy. Ndi mutabani wa RA 0580. Sargent Ssempala Johnson. Nga ekitangi. Omu ku bannansiko abayita gavumenti enoki mu buyinza. Okusoma kwange nakutandikira mu masomero aga wansi era ag'abantu aba wansi. Era mu mwaka 95 natwambula ne ntwalibwa ku ssomero litwa Masindi Ame Boarding Primary School. Je nasomere kumala emyaka 5 paka mu 12 nenfuna nentula ebuzo ya PLE nembimala. Mu 2010 natandika nakasongola mu ssomero ly'amagye era bwe natuuka eyo nasoma nemmalako emyaka 4 nemmala senior eyokuna. 2005-2006 nabeera ku Lubiri Secondary School nensoma okuva mu senior eyokutaano paka senior ey'omukaaga. Awo mu 2007 nayingira ku ssomero oba setendekero owa Kyambogo University. Je nasoma emyaka 5 beddu nga nkola degree e Bachelor of Science Technology ne majoringa mu physics. Era na graduatinga mu kibiina oba mu matikira ag'omwenda aga Kyambogo University. Okusoma kwange kweko. Emirimu gyange mpangalanga contractor mu area eya civil electromechanical ne ICT. Kubanga zinakola technology yakwatamu ebyo nayo yakola ki yabiteekamu. Akasenta kambezaawo era we mbadde nkola ki nkajja kwaye profession yange obwe okugu bwange. Company yange yitibwa John Simple Limited. Nasoka nenkola company yitibwa Kamwa Services Limited. Ginagula ne muganda wange oluvanyuma bwe kyagaziwe nnyo nembeera nga kiri nkimuleka nze nentandika ki ekirala nange kubanga nkola ki nkitwala mu maaso. John Simple Limited ye company yenkolamu era nga consultancy firm office office eri awo mukono wetubesinga. Tubulire lwaki osazeewo okujja mu kyalo eno? Kakati nga sinayogera lwaki nsazeewo okujja mu kyalo eno. Je buvuddeko omwaka 2013 nafuna ekiwo ky'okumanya ku bukulembeze bw'eggwanga nga ntegedde nti Uganda ewabye. Naye ngenda okukebera bwe nti mu kawaayiro nkagamba nti sebo bwana Mayambala yadde oyagala nnyo tuleke ekkomo ly'emyaka olina okutandikira ku gino. Era nze omu ku bantu bannayuganda abamu abatono abasanyukira ensonga ya togikwatako gikwateko. Bwe bagikwatako nagamba ki tiki kubanga banzigulirawo ki ekkubo. Naye olw'okuba nti tuli bayite bannakikola olugendo lwange natutandikira eruweero. Nengamba kangende erwe nisime kuba MP navuganya ne Bobyandala mu mwaka ogwo 2016 era bwe navaayo nenkomawo nengamba siva ku nteekateeka yange y'okuvuganya kuba president wa Uganda. Bwe mwajjako ekkomo mwanyamba nnyo kubanga kyajjawo ekyali kikoze ki kizibye kateni yange kati kateni kevuddewo ke kaseera nveeyo mbulye bannayuganda era mbategeeze nti nsobola okubeera president wammwe era nsobola okubakolera ku lwa Uganda ennungi, Uganda ekulira awamu etali mu kusosola mu ddiini mu mawanga muki ate okusosola etali mu kusosola okwaddala si bino ebyokugamba nti bw'oyogera bw'oti olwobeera ososodde ate nga obikolera ddala. Kati ki ekisinga ekikolwa oba ekyogereko? Singa obeera n'abaana babiri omu n'omugamba sebo yeraawo nakugamba tata ngenda kwerawo n'agenda ate omulala n'omugamba sebo yeraawo n'asirika ne yeebuzaabuza n'ayingira mu nju oluvannyuma n'amala n'akomawo n'akola ki n'ayera. Kwabo bombi ani mujeemu eyakoze oba ataakoze? Okusinziira ku Uganda nga bweri yesebo biki ebiremye oba oleba gavumenti eno eriko oba oleba bannayuganda ebakusuubiramu okukyusaamu? Bannayuganda njagala bansuubiremu ekintu kimu. Gwe munnayuganda ali eyo ampuliriza era andaba, gwe buli nsonga eyo gy'olaba ng'ekutuga ekutulugunya nange entuga era entulugunya. Nze sigenda kulembera Uganda ku magezi gange. Nsuubira Katonda okunnuŋŋamya okulaba nti nkola ku nsonga z'abannayuganda bonna kubanga ayogera emitima gy'abantu era amanyi obwetaavu bwaki bw'abannayuganda. Yagenda okunnuŋŋamya ng'oggyeko ekyokuba nti agenda kunnuŋŋamya. Engeri gye nni muntu wa wansi sisinkana n'abantu bano buli lunaku mbeera nabo si byabweza naye mbeekuutako kubanga bo kye bali yenze. Ebibanyiga ebyo ngenda bikola ki bikolako. Ekinyiga omuntu wa wansi si kitono bingi nnyo nti bw'owanika ka manifesto ak'obugambo obusatu oba okoze eki otutawaanya butawaanya. Saagala kuwanika manifesto egenda kulaga bannayuganda kifaananyi kyante nti buli omwagala gifuna nga bw'okisindika ebweru n'ogamba nti ente eno mugende muginoonye mu Uganda ebulamu. Ekyo sikyagala. Njagala tubeere nga tuli baddala eri obulamu bwaffe n'eri bannayuganda. Ngambe bannayuganda nti luno oluguudo lugenda kukolebwa era lukolebwe. Ngambe bannayuganda nti kaakati tumaze okukola oluguudo nti twandiyagadde eddwaliro ku buli kyalo era tukkiriziganye kikole ki kibeerewo. Saagala kukola bisuubizo eri bannayuganda bigenda kubeera byampewo. Weewaawo. Yes.